Essula ey'omunaana. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera ne Alooni omugambe nti, bw'onookolezanga ettabaaza omusanvu zinaayakiranga mu maaso g'ekikondo. Alooni n'akola bw'atyo. Yakoleza ettabaaza zaakyo okwakiranga mu maaso g'ekikondo nga Mukama bwe yalagira Musa. Era guno gwe gwali omulimu ogw'ekikondo, mulimu gwa zaabu mpeese. Okutuuka ku ntobo yaakyo n'okutuuka ku bimuli byakyo kyali mulimu muweese. Ng'ekyokulabirako bwe kyali Mukama kye yalaga Musa, bw'atyo bwe yakola. Mukama n'agamba Musa nti, yawula Abaleevi mu baana ba Isirayiri obalongoose. Era bw'onoobakola bw'oti okubalongoosa. Mansira ku bo amazzi ag'okutangirira, era akamwano bakayise ku mubiri gwabwe gwonna, booze engoye zaabwe, beerongoose. Kale batwale ente envubuka n'ekiweebwayo kyako eky'obutta, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, n'ente envubuka ey'okubiri, gitwale okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Awo onooyanjula Abaleevi mu maaso g'eweema ey'okusisinkaniramu, n'okuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, n'oyanjula Abaleevi mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne balyoka bateeka emikono gyabwe ku Baleevi. Alooni n'awaayo Abaleevi mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa obw'abaana ba Isirayiri, babeerenga ab'okukola okuweereza kwa Mukama. Abaleevi ne bateeka emikono gyabwe ku mitwe gy'ente. Naawe oweeyeemu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'ey'okubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama okutangirira Abaleevi. N'oteeka Abaleevi mu maaso ga Alooni ne mu maaso ga batabani be, n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa eri Mukama. Bw'otyo bw'onooyawula Abaleevi mu baana ba Isirayiri, n'Abaleevi banaabanga bange. Oluvannyuma Abaleevi ne balyoka bayingira okukolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkaniramu. Naawe onoobalongoosa n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa. Kubanga baweereddwayo ddala gye ndi mu baana ba Isirayiri, n'abeetwalira mu kifo ky'abo bonna abaggulanda, be babereberye ku baana ba Isirayiri bonna. Kubanga ababereberye bonna mu baana ba Isirayiri bange, obanga muntu obanga nsolo. Ku lunaku kwe nakubira ababereberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri nabeetukuliza. Era ntutte Abaleevi mu kifo ky'ababereberye bonna mu baana ba Isirayiri. Era mpadde Abaleevi okuba ekirabo eri Alooni n'eri batabani be, nga mbajja mu baana ba Isirayiri okukolanga okuweereza kw'abaana ba Isirayiri mu weema ey'okusisinkaniramu, n'okutangiriranga abaana ba Isirayiri, walemenga okuba ekibonyoobonyo kyonna mu baana ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri nga basembera mu watukuvu. Bw'atyo Musa bwe yakola Abaleevi ne Alooni n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa ku Baleevi, bwe batyo abaana ba Isirayiri bwe baabakola. Abaleevi ne beerongoosa mu kibi, ne booza engoye zaabwe. Alooni n'abawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa mu maaso ga Mukama. Alooni n'abatangirira okubalongoosa. Awo oluvannyuma Abaleevi ne balyoka bayingira okukola ng'okuweereza kwabwe mu weema ey'okusisinkaniramu mu maaso ga Alooni ne mu maaso ga batabani be, nga Mukama bwe yali alagidde Musa ku Baleevi, bwe batyo bwe baakola. Mukama n'agamba Musa nti, bino bye by'Abaleevi abaakamaze emyaka 25 n'okukirawo banaayingiranga okulwanira olutalo mu mulimu ogw'omuweema ey'okusisinkaniramu. Era bwe banaawezanga emyaka 5 banaalekeranga awo okulwanira mu mulimu nga tebakyaweereza. Naye banaakoleranga wamu ne baganda baabwe mu weema ey'okusisinkaniramu okukuuma bye baateresebwa nga tebaweereza kuweereza kwonna. Bw'otyo bw'onookola Abaleevi mu ebyo bye baateresebwa.